قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. matenda majibu gunaga Allah tumusaba ekitiibwa Allah nga tumuwanjagira asobokusasira n'emirembe kuwekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be na buli omu agoberedde manhaji yaabwe tuusa olunaku olwetunamusinkana owekitiibwa Allah. Kyemungeri emu tumwebaza Allah kubeera nga tussa mu basiraamu, tumusaba tukuumire ku nkola eno tuusiza ddala olunaku olwetunamusinkana. Biidhnillahi tabaraka wa taala tujja kubaako nekyo tejjukanya mu kaseera akafunda insha rabbul kaaba. Ng'ekyokuyiga oba ekyokwejjukanya tujja kijja mu hadithi esangwa mu kitabo kya Muslimu ng'eva ku Muawiyata ibn al-Hakami as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah. Hadithi etandika bweti mu bufunze obw'ekitalo egamba nti sallaytu ma'a rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawman fa'atasa rajulun min al-qawm فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لأمياء ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون أفخاذهم أيديهم على أفخاذهم فلما عرفت أو علمت أنهم يصمتونني لكني سكت. الحديث إن شاء الله متجّا okujja ekyokuyiga mu hadithi eyo inshallah mpolampola. Nga hadithi eno mubufunze ekisookera ddala etulaga empisa oba olyawo omuntu akola daawa zeyandibadde nazo muokwata mpola. Tujja kwesanga omusajja ono Muawiyata ibn al-Hakami as-Sulami yali omu ku basahaba bannabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam abaffe. Olabanga basahaba bannabbi waliwo hukumu min al-ahkami al-islamiyya ennamula mu nnamula z'obusiraamu zebandibadde nti waliwo ze batamanyi, nga tonnasunguwala nnyo kulaba muntu eno ewaffe ng'akoze ekyawukana ku busiraamu obeere mukambwe ennyo gy'ali. Sooka weebuuze basahaba bannabbi sallallahu alayhi wasallam be baasobyanga oba be baakolanga ku ekyo ekyawukana ku kye badde balina okukola, nabbi yabakwatanga atya? Muawiya ibn al-Hakami as-Sulami atunyumiza agamba nti sallaytu yawma ma'a rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akuluga hadith nti lumu nasaara n'omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa'atasa rajulun min al-qawm, omusajja ku bamu be twali tusaala nabo kyava yasimula. Ffenna nkakasa nti tumanyi kiki kyetuddamu senga omuntu aba yasimudde. Idha atasa rajul, senga omuntu aba yasimudde n'agamba nti alhamdulillah, yajibu ala alhadirin, kiba kikakata oba kiri sunna ku bantu abamu b'okumpi okubeera nga bamuddamu nga bamugamba nti yarhamukallah, Allah akola atya, akusaasire. Olwo nno naye naddamu ng'abagamba nti yahdiikum Allah wa yaslih baalakum kama allamana nabiyyul huda sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nga nabbi waffe bwe yatusomesa. Naye jjukira ono ali mu sola, musajja bw'ayesimula kyava amugamba nti yarhamukallah, Allah akola atya, akusaasire. Ng'ali mu swala, ye ng'ali mu swala
sahaba, naam sahaba, yagamba omusajja yasimudde nti yarhamukallah. Ekigambo ekyo kwegamba mu njogera ennyangu kyewuunyisa abaali mu swala, kyeva bamutunuulira nadhran inkaari, kuba agamba nti fajaala qawmu faramaani alqawmu bi absaarihim, abasajja kyeva bankanyugira oba kyebava bantunuulira nadhran inkaari, naye olutunuuliro olwaki? Olw'okutamwa ekikolwa kyenkoze ntya, kyenkoze. Weewuunya ate teyakomaawo, yagenda mu maaso balabanga bamutunuulya, kyava agamba nti wathukira ummi, abange mubadde amakulu waliwo ekifa kyenkoze ekitamanyiddwa. Wathukira ummiya ma sha'nukum tanzuruuna ilayya, mubadde lwaki muntunuulira? Waliwo ekifa kyenkoze ekitamanyiddwa. Fajaala alqawmu, abantu bambi kyebaba batandika okubeera nga yadribuuna bi aydihim ala afkhalihim, kyebatandika okukuba n'ebibatu byabwe ngaebabikubayo batukuti ku bisambi byabwe. Falamma alimtu annahum yusammituunani lakinni sakattu, bwe namanya bekyajja mu bwongo bwange nti oba olyawo abantu bano ekigendeerwa kye badde balina kunsirisa nemekuddamu kwogerera mu ssala, kyendakola nange nenkola ntya, nensirika. Naye nga ataajjab, nga neewuunya obwongo bwange n'embeera zange kijja kitya okubeera nga okulamula kuno mbadde nga sikumanyi. Makulu kijja kitya okubanga mu butuufu mbadde simanyi nti kikkirizibwa okwogerera mu ssala. Tugambye omuntu alina kweyisa atya before nga tonnanyiiga eri muntu akoze kikyamu, weebuuze ddala basahaba nabo balina ebintu ebaalinga tebamanyi, abawangala n'omubaka alaihi salatu wassalamu abaffe be baabikolanga, nabbi yabakwatanga atya? Omusajja ono agamba nti essala bwe yamala okubeera ng'eggwa, agamba nti wallahi ndayiro w'ekitiibwa Allah, ma raaitu mualliman, sirabanga oba saalaba ku muwalimu ahsan ta'liman, eyayitirira nga yali kakensa mu kusomesa n'okukwata empola atamanyi, qabilahu wala ba'dahu, oluvannyuma lw'ekiko before nga sinnakola kikolwa ekyo, kyekimu n'oluvannyuma lw'okukikola nali sirabangayo musomesa mwenkanya mu kukwata mpola muyitirivu mu kusomesa nniyiku sallallahu alaihi wasallam, okusinga omubaka wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahi ma kaharani wala darabani wala shatamani, ma kaharani, teyankayuukira. Bakati sooka weebuuze, gw'oli mu swala, omusajja yasimudde, tuba tuli awo, musajja omulala n'agamba mubali mu swala, yarhamukallah, kiki kyokola? Ati ya Rabbi, musiru gy'oli, era ogamba kanninire swala eggwe. Then mubali waawo bwe wavaayo ate omuntu agezaako okubanga amugamba nti sirika tokiddamu, ayina atakomaonanga wayo, waliwo ekifa kyenkoze lwakitondeka, omuntu oyo gw'ogamba omukola otya? Era kyoyinza okugamba nti kamulinde swala eggwe, omanyi kyokola nga naye gundi ebbanga ly'omaze mu busiraamu tomanyangako nti teboogera musala. Tubagamba nti musome, temwagala kusoma, naye bwotutidde swala yaffe. Naye nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam musajja agamba nti wallahi ma kaharani, teyankayuukira, wala darabani, kekubeera okonkoba, wala shatamani, kekubeera okukola ki? Okongoma. Lakinnahu qaala,
ne mwana wattu yampita mu mpita ey'owa sseruganda naŋŋamba nti inna hadhihi ssala munnange essala eno la yasluh fiha shay'un min kalami nnas tegwaniddeemu tekigwanidde kubeera nga tugireetamu ekigambo kyonna mu bigambo byani mu bigambo by'abantu innama hiya tasbihun essala eno ebeeramu kukola kikutendereza Allah wa takbirun nakusuuta Allah nga tugamba nti Allahu akbar wa qira'atu alquran nakukola ki nakusoma Quran. Awo nga tukyamiddemu katono abaana mulabanga eyo yenkola yaffe abakoola abantu nga tubazira Allah tulina kyetwefaananyamu akatono ennyo ku nkola eyo nabbi alayhi salatu wassalamu gye yakola eri omusajja ono. wa kullukum tadhkurun aw ta'rifun qissatu al-a'rabi mwenna mujjukira bulungi oba mumanyi ekyafaayo ky'omusajja omunnamalungu eyava gye yava n'aleeta hajja ye muzikiti. maadha sanaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, nabbi kiki yamukola oba reaction y'abasahaba yali etya? bo baali basazeewo bamuhaja naye nabbi yakola ati yagamba abange mumuleke amayizi haja ye muzikiti. naam muzikiti nabbi tiyafaayo gammuleka akole ki amalirize haja ye. then oluvannyuma n'amuyita n'amubuulira kikyalina okukola. era mwana watte oluvannyuma lw'embeera eyo omusajja teyaddamu kukola kikolwa kyeyakola. nikuwebuuza omuntu omukwata otya senga oba oyagala omujja ku kikyamu omutegeeza ekyo kyolaba nti kyekirungi ewali obulamu. ye abaffe lwaki sahaba ono yakola ekikolwa ekyo? tujjukire bulungi nti okwogerera mu ssala fi bidayati al-islam, mu ntandikwa y'obusiraamu, mwana wattu kyali jalisi, kyali kikkirizibwa ki twogerera mu ssala, kyali kikkirizibwa. nga hadithi mubasirabidde ya Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warda, ng'ojja osobola okuyisanga mu kitabo kye bayita mishkatul masabih sharhu murqatul mafatih, agamba nti kunna nusallimu ala rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa huwa fi salatin fayaruddu alayna. mwana wattu twatoleranga nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam assalamu ng'ali mu swala fayaruddu alayna, n'atwanukula. makulu omusajja yajjanga n'amugamba nti assalaamu alayka ya rasulallah, nabbi n'amwanukula ng'amuddamu salaamu. niye agamba nti falamma raja'na min indi najjashi, ne betwakomawo oluvannyuma lw'okudda nga tuva eri najjashi olusembuko olwasooka, sallamna alayhi falam yaruddu alayna, twamutolera salaamu naye mwana wattu n'atatuddamu. fakultu ya rasulallah, kyenva mugamba nti wange omubaka wa Allah, kunna nusallimu alayka wa anta fi ssala, emabega eri tuzzenga tukutolera salaamu bw'oli mu ssala, fataruddu alayna, ng'otuddamu ki salaamu. fasallamna alayka, naye oluwaye tukutoledde salaamu notatuddamu. nabbi kyaba abaddamu ng'abagamba nti inna fi ssalati la shughla, muntu aba mu ssala mwana wattu aba n'ebikola ki n'ebimumekinga bize ebimumala. nekitegeeza nti akaseera ako nabbi esswala yali yakyukamu nga tekyakkirizibwa kubeera ng'eyogerebwamu. kitegeeza omusajja ono yakola ekikolwa kino olw'ensonga emu ku bbiri. imu kubanga yali tannamanya nti tekikyakkirizibwa muki mu ssala kubeera nga tugyogeramu, oba okubanga ddala mu butuufu yali tamanyi. batuli bumu. so
essala tekkirizibwa kwogereramu. Naye omuntu singa aba agyogereddemu obanga akoze ekintu nekyawukana n'entegeera y'obusiraamu, tumugonjola tutya? Twale ekyokulabirako kya nabbi eri omusajja ono oluvannyuma lw'okukola ekikolwa ekyo kyetulabye bwe yamukwata. So tujja kwesanga nga waliwo akaseera we tukkirizibwa okwogerera mu ssala, kama qala al-Awzaa'i rahimahullah, nga Awzaa'i rahimahullah n'abalala bafuqaha mu bakenkofu mu ddiini eno kikkirizibwa. Mathalan, singa tubeera mu ssala yaffe eyo, imaamu n'abaako ensobi gy'akoze mu ssala. Mathalan, tubadde tulina kugenda ku rukuu naye n'ayita obuyisi n'agenda ku sujuudi. Eno mubali emabega ne mubaamu amugamba nti subhanallah, n'asigala ng'akyagenda ku isi. N'omulala namugamba wange subhanallah, n'asigala ng'akyakola ki? Akyagenda bugenzi. Kikkirizibwa akaseera ako omusajja okwatula eno emabega mu ssala n'amugamba nti owange obuuse siteepu yaki? Mu lulimi lwonna, naamu, mu lulimi lwonna lwaba akola ki? Ku lw'ensonga akaseera ako okwogera kubeera mu maslaha gaki? Ga ssala. Ng'era bw'ayinza okuba nga yeerabidde al-Fatiha, musajja n'amugamba nti owange imaamu weerabidde al-Fatiha, olina okukola ki? Okugisoma. Tubadde mu ssala, kifo ky'okutandika n'al-Fatiha atandisa agambe nti Allahu akbar, aleese takbiratul ihram. Mu kifo ky'okutandika n'essala, tuli mu ssala ya maghribi, ne al-Fatiha tuli mu ssala ya maghribi, atandisa agamba nti qul huwa Allahu ahad, nga subhanallah, n'asigala ng'agenda mu maaso Allahu samad, subhanallah, n'asigala ng'akola ki? Mu kaseera ako tumujjukiza ne tumugamba nti owange weerabidde al-Fatiha gisome. Mu lulimi lwonna, naamu, mu lulimi lwonna, era tekitta ssala. Ku lwaki? Mu kaseera ako kibeera mu bintu ebirongoose ki? Essala. So musajja tulabye, musajja yasimudde, musajja amuzzeemu ng'amugamba nti yarhamukallah, bantu bamukanyugidde amaaso, bamutunuulidde, muntunuulira eraga nti kyakoze kikola ki? Kitamwa, naye ate agenze mu maaso ng'akyayogera mu ki? Mu ssala. Nabbi alayhi salaatu wassalaam amuzza wabbali n'amugamba nti munnange, inna hadhihi ssala, muzima munnange ssala eno la yasluhu fiha shay'un min kalaami nnaas, bwe tugiyingira tekkirizibwamu kigambo kyonna mu bigambo by'abantu byebayogera senga babeera nga bali bweru waayo. N'essala eno tugikoleramu okutendereza Allah subhanallah, n'okubeera nga tulaga nti wakitiibwa w'amaanyi, okwetakbiraat Allahu akbar, kyekimu n'okukola ki? N'okusoma Qur'an. Kaakati weegendereze nnyo entegeera y'abasahaba bano. Omusajja agenda mu maaso ng'agamba atya oluvannyuma lw'okubanga nabbi amusomesezza embeera efaanagana bwettu, amugamba nti ya Rasulallah, innama ana hadithu ahadin biljahiliya, munnange ya Rasulallah, nze gw'olaba jeevu kaseera katono nnyo kenna akamala mu busiraamu, kaannahu yaltamisu udhran, wanaalinga aleeta ekyokwekwasa. Tokola ki? Tonnenya nnyo kikolwa kini kyenkoze ekyokwogerera mu ssala, kuba nze gw'olaba n'akasiramuka kaseera katono nnyo kenna akaleka ebikolwa biri ebyaki? Ebya jahiliya. Era kubiraga nti n'akasiramuka, ndowooza wadde nekyenjogedde wali swala nze mbadde simanyi ebyo nti omuntu wakola ki? Ava mu swala tayogera, era nze njogedde wobisi. Nekyaba amugamba inna minna rijalan, niyo wange omubaka wa Allah,
ewaffe ekyenjojo eyo olwo atandika okubuuza ku bikulu ku ddiini ye ku lw'ensonga alina omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ate ategedde nti n'omubaka ono munnange enkwata ye gyakwatamu abatamanyi yanjawulo, naye wange omubaka wa Allah ewaffe eyo ebulemeezi. Kati atandika okubuuza ku ebimu byatamanyi namula yaabyo mu Busiraamu. Nabbi amusharahire amunnyonnyole ennamula yaabyo asobole okusinza Allah wa huwa ala ilmin, ng'amusinziza ku ki? Ku kumanya. Bamugamba nti inna ewaffe eyo ekyenjojo, ebulemeezi oba enqattamiya oba ekyonnamukaaka oba emasaka, rijalan waliyo abasajja yatuuna alkuhana, inna minna rijalan yatuuna alkuhana. Ewaffe eyo waliyo abasajja bagenda eri abasajja abalaguzi, waliwo ge bayita kahin, niyo ge bayita arraf. Waffe eyo waliyo abasajja abagenda eri abalaguzi babalagule, babakeberemu, bababuulire ensonga lwaki ssente zaabwe tezinywera, bababuulire ensonga lwaki bizinensi zaabwe tezitambula bulungi, bababuulire ensonga lwaki abakyala baabwe tebazaala, bababuulire ensonga lwaki abaana baabwe balwala nnyo, bintu ebifaanaganako bwebityo. Kaannahu yasalu nabiya alaihi salatu wassalam, sajja ono alinga abuuza nabbi ekintu kino kiramulwa kitya? Nabbi n'amugamba nti fala tatihim, mbagirawo tyambalaaza, beera nga ate asooka ayite eno oba amujamale, yamugambirawo directly nti fala tatihim, tekageza ne kakutanda mwana wattu n'ositula ekigere kyo n'ogenda eri abantu abo. Muno tujjawo ekyokuyiga ti omuntu singa aba akubuuzizza ekintu kyonna naddala nga kikwata ku kulongoosa enzikiriza ye, munnange tekigwanidde kubandaaza kubeera ng'omubuulira ekituufu. Lw'ensonga aqiida yeeno biha tasluhu al-a'mal, Allah kwasinzira ku ye okubeera ng'akola ki? Akkiriza emirimu gye. Bw'ebanga nnongoofu, Allah akkiriza emirimu gye. Bw'ebanga nfu, Allah emirimu gy'akola atya? Agisazaamu. Niwe waliwo ebintu omuntu kyayinza okukubuuza n'osooka omuwaddahira n'omuleetera eno n'omuleetera eno, ku nkomeero n'olyoka omubuulira, naye ekikwatagana okugattako Allah munnange mwamukulirengawo nti tekikkirizibwa. Tukijja kwani? Ku mubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mu hadithi endala eraga tetukkirizibwa kugenda eri muntu yenna mweragulirize, gwe bayita arraf, yoyo alladhi yaddai ma'rifatu dhamair, agamba nti yamanyi ebijja ki? Ebijja mu maaso. Yani nakugamba nti asobola okukubuulira obuzi obugenda kukola ki? Okutuukako. Oba nti asobola okukubuulira akuwalala, nti oba nti asobola okukuyamba mu mbeera yonna. So gwe bayita kahin, so gwe bayita omweragulirize, yoyo akola ki? Alladhi yaddai, agamba nti ye amanyi, asobola okukubuulira ekintu ekibuzibwa gye kikola ki? Gyeki? Batuli bumu? Kahin ne arraf, omu ku bo yagamba nti asobola okukubuulira ebijja mu maaso. So n'omulala n'agamba nti nze nsobola okukubuulira we mu kintu kyo kye babbye kiki? Era omuntu n'agenda nga bamubbye, yeebuuze ani yabbye ekintu kyange era kiri? Ne bongera tekola ki? Kumubba. Sebyo tebibamenyanga. Mu hadithi ya Ahmad nga ntuufu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atugamba nti man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu, man ata kahinan aw arrafan, omuntu yenna agenda eri omweragulirize
muntu agamba nti amanyi ebijja mu maaso oba agamba nti asobola okuzza ekibuze fasaalahu n'amubuuza ku kintu kyonna era wasaddaqahu nakkiriza nti kyamugamba mazima faqad kafara bima unzila ala Muhammad aba amaze okukaafuwalira byonna byonna Allah byeyakola ki biyessa ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. So ila nabi bitibanga maliriza twegendereze nnyo twewale byonna byonna ebikolwa ebiyinza okugwa mu kugatta ku Allahu azza wa jalla. Shirki tumwewale, bikolwa byonna ebigwa mu kugatta ku Allah tubyewale. Twewale abantu abeefuula nti bo batuyamba, tewali asobola kuyamba kitonde mu bintu byonna ebizze nga bitunnyonnyolwa tewali abisobola okuggyako Allah. Mathalan bukubulira ekigenda okutuusaako obuzibu, kugamba nti asobola okubeera nga akuwa oluzaalo, kugamba nti asobola okukuumira ensimbi zo zibeere nga tezibulankalana ebifaanaganako nga bibito, teriyo abisobola. Okujja bwe tulina okubeera nga twesigamira ewekitiibwa Allahu azza wa jalla mu mbeera zaffe zonna. Yagaba enzaalo Allah, yagaba abaana Allah, yagaba ensimbi Allah, yasobola okussa obukuumi ku nsimbi zo n'azissaamu baraka n'ozikozesa ekyo kyoyagala, ate era n'akola atya n'azikukuumira. Kituyiga mu hadiika eyo nga tukomyawo kuba yiyo mpanvu. Ekisookera ddala ezimu ku mpisa zetulina okweyisaamu ffe abakoowola abantu, okubeera abasaasizi ennyo eri abantu betukoowola. Omuntu kabeere nga akoze ekikolwa nga kyenkana kitya mu bunene mu bukyamu bwakyo, ng'omukowooze munnange olina okuba omusaasizi gy'ali. Kisooka ky'olina okusooka okumulowoleza nti akikoze tamanyi, then oluvannyuma mubuulire kikyalina okukola ekituufu oba oliawo ekinamuunya okubeera ng'asanga Allah nga musanyufu gy'ali oba nga munyiivu gy'ali. Kinaamuunya musinkane nga musanyufu, ate era ekinaamuunya abeere nga tamusinkana nga si musanyufu gy'ali. Ng'ekyo tukiyiga okuva ku mbaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kyokulabirako tukirabye ku sahaba gwe beeta Muawiya ibn al-Hakami as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nitulaba enkwata Nabbi alayhi salatu wassalam gyemukwatamu nga ffenna badduaat abakowooze nabbi gwe tusomako. Ekirala okubeera nga mwana wattu twewala ebikolwa byonna ebigwa mu kweraguuliriza. Tetweraguza, tetugamba nti waliwo abantu abasobola okututaasa. Asobola okutaasa ekitonde kyonna ye Allahu azza wa jalla. Saba Allah atukumire ku busiraamu, saba Allah atuwangaze nga tuli busiraamu, baba atusize ekiseera ekyokutta ate nga tuli abakkiriza. Era mu ngeri emu tumusaba ekitiibwa Allahu azza wa jalla abeere nga asula abasiraamu n'obusiraamu. Tumusaba Allah azza wa jalla abeere nga ataasa abasiraamu ebizibu bye balimu mu nsi yonna, wa khasatan abasiraamu b'eggwanga lye bayita Uganda. Saba Allah abaddize emirembe gyabwe. Mu ngeri emu tumusaba abasibiddwa mu makomera abeere nga abazza eri abantu baabwe nga tebakoseddwa, kyekimu n'abattiddwa Allah tumusaba abeere nga abasonyiwa ebyabasibako ng'abaddu. Saba Allah yetuulidde atugiremu ekyokuyiga, akifuula ennunuzi oba oliawo olunaku lwe tumusinkana naye. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.